kati kambabulireko mmwe bannayuganda newe musalawo mulonde ba member of parliament ne mutwala yali serious nga byaddala agenze kulwanyisa Museveni abo abasajja bwasanga yabo nga bamafaya simpuga batandika omuteekako omumwa batandika omusojja n'atuuka akaseera naggwamu amaanyi nze mbiraba wano ku media waliwo obeera serious ng'ebyaddala muli serious mugoba Museveni okirulaba banno be bakukyosojja abeeyita abalwanyisa Museveni ng'ate nabo be bakusojja abeeyita bakomuledi ogenda olaba batandika okulaga ng'ekikulu naawe weefuulanye siyasi ekikulu naawe weeyogeza nnyo ekikulu naawe olumbalumba buli omu ekikulu naawe biki owunziko onafuye bw'oba wajja mu bintu bino nga tomanyi kati waliwo bamemba bu parliament bangi abagenze mu parliament ng'ekituufu kyakugoba Museveni abasajja abo ne basangayo bamafaya simpuuga simanyi baseggona simanyi baani bamuwanga kivumbi simanyi baani buli wobeera serious nga bagamba onali serious ku biki otandika okuba nga aswala tofiitinga mu society tobafiitingamu bakuboola bakusojja bakuteekako olukongolo owunzika naawe otandise okukola bye bakola ekyo nkikubuulira era akakabinja konna tulina okukassa ebbali ekyo nkibabuulira konna naye mbabuulira mwenna tekuli ayinza kukomawo mpozi nga siriiwo tujja kubasabula nembwa yeesigama ennyama tewaliiwo ayinza kudda akabinja kammwe konna okujjako omuntu gwe nnyinza okugamba nti wayi yo kammulekemuuko kuba muyigiddeko bingi nnyo ye Honorable Nambooze senga Honorable Nambooze yabadde ku gurupu yammwe temwalikoze bya kisiru bifaanaganako bityo senga Honorable Nambooze yabaddeko ku gurupu yammwe bye mu planning era bye mubala wallahi oli omukazi mugezi temwalikoze bino bya kisiru bakubuuza sente wazibba nti ate bavuma kabaka ebyo bya kidongodongo senga Honorable Nambooze waali senga muyina emizannyo gye muzanyazannyamuuko egyali tukaluubirizaamuuko kubanga kali akakyala kagezi kalina reasoning kagezi muuko kamanyi we bazanyazanya emizannyo ekyo nkikubuulira naye bino biriwo zino mpuuta mwe muli biwuuta nkubuulira temuyina bye mubala okkiriza otya kali ka Bedi Bwanika era nalabako Honorable Nambooze oyo ng'alwanaganako n'akakeeyita akagalatiya ka Bedi Bwanika nga keesibye ku Kyagulanyi mubagende bateese ne Museveni abantu abo basojja buli wobeerayo ng'oli serious kati batadde olukongolo ku lutamaguzi bamutaddeko olukongolo bayiye engeri gye bamukubamu naye abo temubasobola abo temubasobola mpozi nga tetubali mabega mpozi nga ffe bannayuganda ffe abo be bakulembeze baffe essaawa zino be tulinamu essuubi ekyo kyoba otegeera abakyalinamuuko ku nsa nga mwalwanyisa zaake nga mwakuba zaake musajja bwe wattu yagenda mu parliament ng'ali serious n'obwa serious ne mwagala mujjeko n'atuuka ekiseera n'agamba oba mbikola bubi oba ndi musiru nga mumusojjasojja bisajja mmwe tugenda kumekinga sure nti mmwe kagurupu kammwe konna ku ttaka konna tetulina gwe tugenda ttaliza ekyo nkikubuulira kagurupu kammwe konna tugenda kukateeka ku ttaka